Abalimi n'abalunzi abaagala okwejjambwavu bajjumbidde omwoleso gwa Vestimane ogw'ebyobulimi n'obulunzi okuteekebwa kampuni ya Vision Group ng'eyambibwako ekitebe kya Budaaki mu Uganda okuyindira mu kisaawe e Namboole. Zigenze okwera ssaawa 4 ez'okumakya nga wamu emisomo gitandise okukwajja. Egimu ku misomo egibaddewo kubaddeko ogw'obutiko nga guno gukoleddwa Abel Kidu eyawangula empaka z'omulimi asinga. Space mungirage for God is sake singa osinga ekamekeza kasolisoli n'okulimafuna amagoga notumire namubiri naye kyeŋŋamba kiki osobola okugattako along those seasonal crops osobola okugattako nekino ekikuwa ssente on a daily basis. Ogw'okulima nga tokozesa ddagala gukoleddwa tulina Masiko Balamu ate ogw'okulunda embizi gukoleddwa Dr. Emma Naluyima nga naye yawangulwa ku mpaka z'omulimi asinga. One way of using pesticides, one is to put on protective gears. Hydroponics. Hydroponics, all these things, the rat will come from everywhere. Okay? So let us be vigilant. Those of us with cats will go everywhere and bring. So let us be very vigilant, okay? Bangambye enjuki sobola okujjamu kilo 15 kupemizinga 5. Tekiba mizinga nga tegina njuki biba bibaawo. Emisomo nga kigenda mu maaso, Frank Tumwebaze, minisita y'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga, atuuse okuggulawo omwoleso gwa Vestimane mu butongole. Ladies and gentlemen, the Expo this year is focusing on value addition and cooperatives, which we know are very critical if we're going to be able to earn much more from our enterprises. It's therefore an honor, Honorable Minister, to have you here today to be able to officially launch this Expo. Ayaniriziddwa abakulu mu kampuni ya Vision Group abakulembeddwamu agikulira Don Innocent Wanyama bwe batyo ne balambula emidaala gy'abolesi n'abavujjirizi. Ole Rasmussen akiikiridde omubaka wa Denmark mu Uganda asimye Vision Group olw'okuteeka omwoleso guno gagadde ogugatta abalimi n'abalunzi. We have to thank New Vision and commend them for organizing this fantastic event. We have to thank our colleagues at the Dutch Embassy for spearheading Harvest Money for many years. Really well done. We are super happy from Denmark also to support Harvest Money Expo. We have supported Harvest Money actually for many years through our collaboration with the ABI Development. Some of this funding is also from the EU. So in that sense, Harvest Money is a Team Europe event. Agamba nti abalimi n'abalunzi balina obuzibu bw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde nga Vision Group ebeera bayambyeko kibeera kirungi. Agriculture has many challenges, climate change, productivity, but the great thing about being here today, I think, is that this event and you, Honourable Minister, and our Dutch colleagues, we look ahead and we look at possibilities and opportunities. That's why we are extremely optimistic on behalf of Ugandan agriculture and the collaboration with the EU, with the Netherlands and with Denmark to promote economic development and to promote this as a model for sustainable practices not only in Uganda but also in Africa. Akiikiridde omubaka wa Budaaki mu ggwanga nga Frank Bwiza agamba nti bagenda kwongera amaanyi mu mpaka z'omulimi asinga n'omwoleso gwa Vestimane kubanga batandise okulaba ku bibala byabwe. And as the Netherlands we will continue to engage in this, in the Expo, but also the Best Farmer competition. We see the added value of this, bringing so much positive attention to agriculture and also the upgrading possibilities. People get inspired here. It's important to continue with this. Minisita Tumwebaze yakiikiridde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino Retired Major Jessica Lupo asimye Vision Group olw'enteekateeka y'omwoleso Vestimane oguli ku mutendera gw'ensi yonna. Congratulations to all of you on this milestone yet. I think the ninth. Congratulations to New Vision and thank you for walking the journey consistently and intentionally. I've gone through the exhibitions, they are wonderful. Asanyusa okulaba ebyuma eby'omulembe ebiyamba okutumbula omutindo gw'obulimi n'obulunzi ebireeteddwa era ng'ebyuma bino asabye abolesi okufaayo okuleeta ebyuma abulimi abatonotono byebasobola okugula. The right word would be size your products according to the funding categories.
size them. If it's tractors, 90 horsepower is good, 125 is good, but I would want to see 40 horsepower maybe, which could be relevant to a medium scale farmer. Akubiriza abalimi n'abalunzi okulima n'okulunda nga batunuulidde embeera ey'obudde. As our president says, we must farm intentionally with the economics in mind. To have the economics right, we must have the technologies right, we must have the research advisory right and the inputs. That's how we shall all win. Akumbiriza abaminisitule gy'akulemberera obulimi n'obulunzi okusindika abalimisa mwoleso gwa Vestimane ogujja basobole okutambula n'omutindo ogw'ebirime ebiriko n'obulunzi. But also this platform, there is nothing much better than, there is no better extension than this. I have said this and I want to say it. I want to challenge the Maif people who are here. Next Harvest Expo, please bring all the district extension people. Let them come. Let them come. Let them come. All districts should at least, the cows should send here at least 2 people to come and see the technologies and advise farmers accordingly. Asabye Vision Group okuyamba abaminisitule y'obulimi n'obulunzi okulonza eddagala ly'ebicupuli ebikozesebwa mu kulima n'okulunda eri katale. Let's work together, all of you actors in the different value chain of different enterprises, to expose fake inputs of whatever category, fake agrochemicals, fake weighing, whatever they are, to cheat farmers. You know, let's all mount a war against fakes in the agricultural sector. Sentong Bengmin wa Banada Organic Farm akubiriza abalimi okujja mu nju olunaku olw'enkya ng'omwoleso guggalawo. Omwoleso gututambulidde bulungi nnyo, abantu bazze mu bungi era ffe aba Banada Organics nga bw'obimanyi twabadde twatambudde ne Gano Dama Lucidamu. Gano Dama Lucidamu nga bwe tumwogerako bulijjo yasinga okuwonya endwadde zonna kwagala zimalayo. So omwoleso gubadde mulungi, Vestimane Expo, abantu bazze mu bungi, abantu bayize, abantu abazze tubawadde discount wano ku mudaala gwaffe. Mwena abali abatana batuuka mujje wano ku Vestimane Expo tosubwa tenti ya Camp Feed kuba twabasalidde emiwendo ku mmere. Tubalinze bannange olunaku olwaleero tanapu tebadde mbi naye nga olw'enkya twagala buli muntu yenna ali eyo ng'olaba Bukedde TV omwoleso gwakutte dda tubalindiridde olunaku olw'enkya olwa Sunday lwe lusembayo. Abalookulirwa Chandra Reddy ow'Esara Afro Chicks and Breeders Limited nabo bayisa abantu okujja olunaku olw'enkya. Kindly requesting and inviting all the poultry farmers to come and exhibit this place and to see the products what we do, the services what we provide. It's a right platform. And at the end, I just want to say thanks to New Vision and Harvest Money Expo. It's a very good expo in Uganda. Omwoleso gubadde mulungi nnyo, tanapu simbi, abantu bangi bakebera, abalala bagula. So jangu n'oba ogenda kukebera jangu okebere. Oba oli awo maaso awo weetereeze ojja ofuna ekintu ky'obadde okola ki ky'oyagala. Sand ne components endala ne tuba wetegula lirungi terimenyeka limala ebbanga liwanvu and really favorable cheap. Mu mwoleso twalese kamera, twalese ebintu byonna ebyetaagisa ku farm. We have tulina solar cameras, tulina cameras nez'obulijjo ez'amasanjalaze, tulina buli kimu. Stoko twalese mungi era tubasaba mujje kubanga enkya kyemmanye enkya ayinza okutabaawo mwanguwe mujje while stock lasts. Akankwasa Bosco wa Keisha Concrete Roofing Tile asabye abantu okujja okulaba alina okugula ku mategula. Gye muli tuze mu mwoleso kubalaga kye tukola gana amategula tugakolera bugoloobi we tuyine factory egakora ambeebaza nnyo bakiraya wena gye muli tusigazayo olunaku gwenkya tubayita mwena. Josephat Byaruhanga wa Embassy ya Budaaki agamba omwoleso gubadde mulungi ddala. Nti ku guno omulundi omwoleso guno gwe twategeka New Vision n'abalala bagisponsoringa ku guno omwoleso gwa Vestimane Expo gulaze ebyamaanyi bingi nnyo ddala buli kyenjawulo kyonna kyoyagala okuyiga ekikwatagana n'ebyobulimi n'obulunzi na agribusiness yonna kyonna mwekiri okisangamu. Nannungi Winfred owa Dokoko Distributors Atom Uganda ayaleseza mukene omusiike n'obuwunga. Bannange mwenna mbaaniriza mujje mu mwoleso
Harvest Money Expo tuli Nambole n'enkya weetuli mujje mugule ebintu ate twabisazeeko ebbeeyi mujje mulye ebyokulya ebyobulamu bijjudde ebiriisa nga tolya bulwadde. Abadde Tri Energy and Environmental Contractors nabo basabye abantu okujja okugula ku bintu byabwe eby'omulembe ng'omwoleso tegunnagalawo nako olw'enkya. Harvest Money mujje mutuguleko ebintu birungi omwoleso gugwanca mujje mutuwagire. Emisomo enkya gigenda kubeera mu miteeko ebiri ng'egisooka gitandika ku ssaawa 4 okutuuka ku 6 nga mu room 3 wagenda kubeerawo omusomo gw'engeri gy'olabiriramu faamu yo okusobola okugifunamu. Mu main tent ku Southern Gate wateekeddwawo omusomo gw'ennunda y'enkoko ate mu room 2 wagenda kubeerawo omusomo gw'okusomesa ku ngeri gy'oyinza okulima omuddo n'ogufunamu ensimbi so nga mu room 1 wateekeddwawo omusomo gw'ebyennyanja n'endabirira yaagwo. Olw'eggulo kuva ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 10 mu room 1 wagenda kubeerawo omusomo ogw'okulunda ente ez'olulyo ate mu room 2 wabeerewo omusomo ogwa House of Vakedo. Olwo mu main tent mu Southern Gate wagenda kubeerawo ogw'ennunda y'embizi ate mu room 3 wabeerewo omusomo gw'emmwanyi. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.